Webukeeredde olwaleero nga kitegerekese nti omuwendo gw'abantu abalina ssennyiga korona mu Uganda gweyongedde. Omuntu omulala omu bw'azuuliddwamu obulwadde buno. Ono omusajja wa myaka 38 avuga mmotoka ezisaabaza ebyamaguzi era yayingira mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ng'ayita ku nsalo y'e Malaba. Njagala kugamba Uganda kati erina bw'oba ogamba in terms of confirmed cases tuyimulidde ku 55 naye kati tujja kwogera active cases ziri 43. Newankubadde waliwo omulwadde omulala azuuliddwa, abalwadde bana be basiibuddwa olwaleero mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga bano bonna basajja. Leero tulina essanyu lingi okuba nga tuweereza eka abalwadde bana abawonye obulwadde buno. Enkya tusuubira nti tusobola okufuna results endala ez'abalwadde nga 6 bwe ziba zivuddemu nga ziraga nti bawonye nabo tujja baweereza eka. Dr. Rosemary Byanyima amyuka akulira eddwaliro lino agamba abalwadde abamu bajja n'ebirwadde ebirala eby'amaanyi era balwanye bwezzingirire okulaba nti bonna basuuka. Naye abamu bajja nga balina obulwadde obulala nga obulwadde bwa sukaali n'obwa puresa, naye byonna tubadde tubijjanjaba ne Mukama atukwatiddeko abalwadde baffe ne batafuna bukofu obw'amaanyi ne basobola okuwona. Eddwaliro ly'e Mulago lyafuna omulwadde wa korona asooka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka guno era kaakano basigaza abalwadde 19 bokka. Enkya tusuubira nti tusobola okufuna results endala ez'abalwadde nga 6 bwe ziba zivuddemu nga ziraga nti bawonye nabo tujja baweereza eka. Omusajja w'emyaka 57 eyazuulwamu obulwadde buno mu disitulikiti y'e Adjumani naye yasiibuddwa olunaku olw'eggulo okuva mu ddwaliro ly'e Adjumani gy'abadde afunira obujjanjabi era minisita omubeezi ow'ebyobulamu Joyce Moriku Kaduchu ye yakoze ku nteekateeka eno. Ekyo kye kituwa enamba y'abamaze okuwona 12. Bano kati tebalina ekirwadde kya COVID. Twaba testinze emirundi 2 nga tulekebeja samples zonna zikomawo nga ziri negative. Newankubadde abasawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago wano bakoze buli kisoboka okutaasa obulamu bw'abantu abadde ne Covid19 abawera ddala bana era basiibuddwa olunaku olwaleero. Bagamba kano ke kadde gavumenti erowooze nnyo ku byobulamu ebya wano era ebiteekemu ensimbi n'okusingira ddala okuzimba ennyumba z'abasawo ku malwaliro we bakolera nga kw'otadde okuteeka ebikozesebwa mu malwaliro gano. Kwegamba bwe wajja ekirwadde nga kino tubeere nti tulina ventilators ey'embaale Kabaale Arua Soroti nti nayo afunye obulwadde ali Soroti tibamuleeta Kampala, ofunye obulwadde oli Mbaale beera eyo oliiganga beera eyo bakujanjabira eyo. Ekyo kye twagala twongeremu n'okufuna ebyuma ebisobola okukozesebwa ku bantu abalwadde nnyo abasawo tubazimbira amayumba aw'okusula kubanga abasawo abamu basula wala nnyo kati okumunoonya kiba kizibu kati bwe bateeka ku lockdown abasawo tubafuna bulungi. Eri buli muntu alina eddiini teri buwanguzi butava eri Katonda bwe batyo n'abasawo babadde bajjanjaba abalwadde abana abasiibuddwa tekibalobedde kukuba ttendo n'okusinza kabambaggulu olw'okubakwatirako ne bawonya abalwadde bano wakati mu mbeera ey'obugubi. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, mu ddiro lyo. Mwebale nnyo abasawo mwenna abali ku ddima ery'okulaba